Eddungu Sahara liwunikiriza abantu mu nsi yonna bwe lifunye enkuba empitirivu kumpi lyonna ne lifuuka nnyanja, emigga gy'amazzi ne girabwako mu ddungu lino. Eddungu ne lifaanana ng'ennyanja ekiviiriddeko amataba ag'amaanyi ne gabaako n'abantu begasse. Amalungu mu nsi yonna gamanyiddwa ti by'ebifo ebibeera ebikalu era nga bifuna enkuba ntono ddala, era ng'ekyo kye kituufu n'ebyawandiikibwa byogera nti Mukama atonnyesa enkuba mu ddungu. Newankubadde ng'enkuba mu malungu etonnyayo, naye etonnyayo bbalirirwe oba katugambe luba lumu na lwa lumu, era nga kiba kyebonere, era nga n'enkuba etera okutonnya mu malungu ebeera ntono ddala, bufuuyirirayo bufuuyirizi. Naye ku luno abawangaalira mu bitundu by'eno okuli eggwanga erya Morocco n'amalala, omwezi guno ogw'ekkumi kale katugambe banaaguyita gwa mukisa, anti gufukumudde enkuba kumpi kugimala mu ggulu. Olwo nno enkuba n'esalako eddungu erya Sahara kumpi kulifuula nnyanja, wabula ebyembi olw'okuba eddungu lino lisaliddwako amazzi lyonna, waliwo abantu abafiiridde mu mataba gano agazzeewo olw'enkuba empitirivu egonnomose mu ddungu lino erya Sahara. Eddungu eryogerwako lye limu ku malungu agasinga obugazi mu nsi yonna ne ku ssemazinga w'omuddugavu, era nga litudde ku sikweya miliyoni miles eziwerera ddala 3.2 n'okusoba, nga kino kirifuula okubeera eddungu erisinga obugazi mu nsi yonna ne ku ssemazinga w'omuddugavu. Amawanga okuli Morocco ne Algeria ne Djibouti eno embeera eno gakyagyasimula bugolo, ng'embeera eno ebadde yaludde okulabikawo mu ddungu lino nga yakoma okubeerawo wakati w'emyaka 30 n'50 egiyise, wabula nga mu mwezi guno ogw'ekkumi gwe tulimu enkuba yagonnomose mu ddungu lino Sahara kumpi kulifuula nnyanja. Okumanya bannansi b'eggwanga erya Morocco, enkuba eno baliginyumyako mu byafaayo kubanga n'ennyanja kumpi ezaabadde enkalu nazo zajjudde olw'enkuba eno eyagonnomose n'etuuka okufuula eddungu lino amataba. Ennyanja ezoogerwako zisangibwa mu bitundu ebimanyiddwa nga Ibikwi National Park mu ggwanga lino erya Morocco. Ng'ennyanja zino zigambibwa okujjula olw'enkuba eno eyagonnomose. Kale bannansi b'eggwanga erya Morocco, omwezi guno ogw'ekkumi oba oliawo banaagogerako ng'omwezi ogw'omukisa ogwatonnyesezza enkuba eno yonna okutuuka okujjuza n'ennyanja n'okufuula eddungu ennyanja. Kale nno Mukama yeewuunyisa kubanga n'ebyawandiikibwa byogera nti nditonnyesa enkuba mu ddungu. Kale nno enkuba eno eyatonnye mu ddungu lino eya Sahara yatuukiriza eyawandiikibwa. Mukama byayogerako tyalireeta emigga mu ddungu kubanga eddungu Sahara olw'enkuba eyatonnye lyafuuse emigga kumpi kufuuka nnyanja yennyini. Okusinziira ku banoonyereza mu mbeera z'obudde bagamba nti era ne maaso eyo eddungu lino likyafuna enkuba. Kale abawangaalira mu bitundu by'eno naddala mu ggwanga erya Morocco ne Algeria babagambye basuubira enkuba era mu maaso eyo mu ddungu lino, naye nga kino kibadde kiwuniikiriza nnyo kubanga kibadde kyaludde okubeerawo, nga nakugambye kyakoma okubeerawo wakati w'emyaka 30 n'emyaka 50 egiyise emabega. Ebitangaza by'ekitongole ekikitta obwengula mu ggwanga lya America ekya NASA byasobodde bulungi okukwata embeera eno eyannamuttikwa w'enkuba eyagonnomose mu ddungu lino erya Sahara, era ne bireeta embeera yonna nga bwe yabadde. Abanoonyereza mu mbeera z'obudde bagamba kino kyandiba nga kivudde ku bantu abongedde okuleeta enjawulo mu butonde bw'ensi, abongedde okutataaganya obutonde bw'ensi gamba nga babukolerako emirimu egy'enjawulo. Ebyo nno bye bivudde mu ddungu lino erimanyiddwa nga Sahara eryafunye amataba ne galisalako kumpi byonna kufuuka nnyanja.
CBS FM.